bwayogedde Susan ku kigambo ky'obwenzi nti werwaneko nenzijukira ntulina kalicha ate kati abadde abuuse nga agenze ku saving bade manya n'akyogerako twogera n'abalokole n'abatali balokole tulina basenga tulina bamaama baffe naye mu bulamu tukola ensobi singa okola ensobi n'ozaala mu kimonde baleme kuyingiza mu kalicha mbu ate kinoonya mumale ekizadde tumina ekizadde kyemumala wazaala omwana omu ensobi yajja naye tonoonya musajja kumwetungako okwongera mwana wakubiri mbu waliwo ebintu by'obulombolombo byemuliko mbu bwe yamala okuzaalamu kati olina okuddayo waakiri n'akufunamu omulundi gumu waliwo kyemutereeza abalala bakusindikayo mbumala ekizadde abalala genda omwana omufunire munajja kuubala mu nsi ensi terimu mwana wo ye wekka mulimu obumbi 8 n'ekitundu obumbi 9 abantu abali mu nsi baganda bo bw'okolanga ensobi ne webaka n'omuntu nga talina buvunanyizibwa tojjiddangamu gwakubiri mbonoonya muganda we oba mba otuukiriza bulombolombo senga mugambe nti ekizadde byali byammwe byadda kati katunoonye fiizi